ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Alright, mwenna abeekuumira ku mukutu gwa Unique Media tubabuuzaako nti bigenda bitya, mwasuze mutya, bitambula bitya, kansubire obulamu butambula bulungi. Bwe bitambulidde obubi gumamu, Katonda ajja kujja, ekitangala kijja kujja. There is always light at the end of the tunnel. Ojja kubeera nga light ogiraba. Okategedde? Jerema yonsekerera. Onzalawa. So, gumamu katono, tova ku mulamwa. Musana gujja kwaka. Eyo musana ojja kubanga obulaba wadde bukyali buziyemu gujja kujja. Ntumirako abantu bano wammanga. Waliwo yaŋŋambye nti naye bannaye abantu be mutumira mubajjawa. Babaayo. Muga munnange tubajja mu society. Babaayo era n'abamu batulaba. Ntumirako mwami gwe ng'essaawa zino otudde mu lodge. Wakoze puroguraamu naye kati gwe wakoze naye omukubira essimu takwata. Ddayo ewaka kiyise Katonda akuyambye. Tobeera disappointed. Kitwale nga blessing in disguise. Nti at least ekibi tokikoze wadde mu mutima obadde wakikoze doddayo weddie. Beye nenye. Lowooza ku baana bo. Ate era buli kimu kyonna ne business zivaamu loosi. Ate muzi. Tofaayo. Lowooza ku mukyala wo omulungi akulinze eka akwagala. Abaana bo balungi bakwagala. So nkutumiddeko woba obadde ondaba ng'otudde ebyaddala siibula. Nemanya obusungu obubeeraawo. Ng'omwana talabise. Nkutumiddeko munnange genda ewaka. Abaana bakulinze. Abaana bakulinze. Then babiri bokka ngenda otutumira leero. Then ntumirako ku mukyala
nga bbaawo bambi baamusiba. Nga bbaawo baamusiba ali mu kkomera naye nga yagenda osibibwa nga muganda we yamuleka waka, yali abeera waka bamulabirira ng'amazima gali nti bamusibe naye ate ng'omukyala ali mu kutulaba ne muganda we abeera ewaka mukyekola. Awo enkomye okutegeera nga mukyekola si kirungi mukw'omusibe. Kati awo kiba kiki kubanga omusajja muganda wa musibe kyokka ali ku mukazi waana. Kibayita kulya mu nsi y'olukwe. Kuba kulya mu nsi y'olukwe niyo kimanya abantu babikola nnyo. Kati gwe njala kugamba gwe muganda w'omusibe oli mu nnyumba ya musajja, oli mu nnyumba ya musibe, oli mu nnyumba ya musibe, oli mukazi wa musibe, oli mukazi wa musibe. Si kirungi mugenda kukyaya abantu okuyamba, yakujja mu kyalo nga tolina kyakkola, ensi egaani nagaajangu tuyiye, ne bijja bubi ne baamukwata naye anaatera ovaayo. So mwina kwebuuza ogenda mutunuulira otya? Si birungi nga yalekawo abaana babiri waliwo bana. Naye ate awo kiba kiwambuye. Kati olwo omukyala n'amugaba n'abiri bavaawa. Anti yabadde aweerera ne bali abaasigalawo. Muganda we yaweerera ne bali abaasigalawo kati yennyinimu. Naye lwaki abakyala bakola ebintu ebyo? Bonna olaba ndowooza olina kuba mulokole nnyo, olina kuba mukkiriza nnyo. Ebiseera ebisinga nga bakutte omuntu ne bamutwala mu kkomera, chansi y'okuva mu kkomera eba ntono. Ate n'omubiri guno abantu Katonda yatonda nga tulina feeling. Omuntu abadde omufumbo okubeerawo ebbanga lyonna n'agumira alinda omwami waakomewo, abo batono. So abakikola n'ogumiikiriza omwami waakomewo kama akuwa omukisa naye batono nnyo Saamu. Abantu batunulira emibiri gyabwe ng'alaba akaddiwa ate omusajja ali mu kkomera tajja kudda kwebyo. Alina okuzaala agenda ogatagatamu emyaka gigenze. Obulamu bulina ottamba. Ate ng'ayinza n'okuba nga yafuna omwami nga byagasigase nga bwagasigase wano nawali ng'alaba emyaka gimitaka yakuzaala mangu ate omwami bamututte. Awo n'akivaamu. Kwanza nyina mikwano gyange ajase kyabafunisa abasajja baagala kuzaala. Abeerewo n'akaana. Omuntu abeera atya musinga talina mwana. Najja agwa ku kyokwola ky'omusajja nga kibbi. Bakyakazaalayo omu komera. Ate ye ayagala kuzaala basatu. Yani kati olaba ebiseera ebisinga bano abakazi abazaala nga bakuze emyaka amagumba gaba manafu. Kati bw'aba wakuzaala yetaaga bw'aba wakuzaala buno omwaka bw'azaala omwana ayisaamu omwaka gumu n'emyezi addamu n'afuna olutula n'azaala abaana be basatu. Be bantu b'osanga nga alina abaana nga balinga sayizi balinga balongo naye nga yabazaalira kumukumu. Dda azadde abaana basatu n'akomaawo. Naye njagala bategeeza baganda bange mwenna naddala abo nno ogenze n'okikoonako. Tulina abasajja oba nange ntumireko. Sooka obuuze olyoke otumire abo tutandike puroguramu kubanga njagala kukambuwaliramu naawe. Kristo Yesu yeebazibwa abaweereza ba Katonda. Mwasiibye mutya muli mutya? Olabira vidiyo eno wonna kasubire nti oli bulungi. Mukama yeebale okubanga ate abatukolera obulungi. N'abalaba mu ngeri ez'enjawulo nga olabisa magezi nga mumanyi tulina ababuyabuya mu kutegeera n'okumanya naye nga owuliriza n'okola ekyawandiikibwa ekiri mu Yakobo 1:19 noba mwangu wakuwuliza n'obeera nga notaba mu buyabuya mukola ki mu kwogera nkubuuzaako ne mbuuzaako ne baganda baffe abali ku kyeyo nga bagenda kukola ng'era ekyakutwala ku kyeyo kimanyi
era nga kyoliko kyokola. Mukama akuwa omukisa. Nammwe abatusabira abayimirira naffe mu ngeri ez'enjawulo mwenna tubeebaza mwebale kuyimirira naffe ate mwebale kukola kwagala kwa Katonda kuba kwagala kwa Katonda tukulabira awo. Ekirala nga sinaba kutumirako waliwo ripooti gye nafunye ku baana abali e Saudi Arabia naddala abaana ab'obuwala be basinze okubeera mu makomera g'e Saudi g'Abawarabu. Abaana ab'obuwala bayinza osanga kati bali abasajja ndowooza bwe bazaala abaana tebabeera na baana. Abamu tebayonsa tebabeera na baana. Bw'asanga omwana ng'akaaba kikkubya. Oba aza n'okugoba mu nnyumba lwakusanga mwana ng'akola ki? Baba. Akuba. Baboss. Oba mama abo bwe batyo. Kati nyina mukwano gwange yampa information ate nga si y'omu. Nze nzewulira. Abaana babasibira mu biyumba, babasiba mu makomera. Mu biyumba tebabawa ddagala, tebabafaako naye nga tejjukira mu kugenda basayininga contract nga erimu medication. Balina okufuna medication. Biyumba ki wano we basookera? Yonna gye babagenze gundi gye bagenze okukola mu kiyumba. So ino nekikomawoko eri gavumenti yaffe ne kampuni ezitwala abantu ebweru. Abantu bano mubayita bajje bagende bafune emirimu. Kituufu emirimu gibeerayo wawaliwo ebisoba kubanga bano abantu bagenda okujja mugenda otandika okubanoonya baba babasasula dda. Abantu bano mubatundayo ng'abaddu. Omufunamu yennyini wano mu kujja wano asasula. Ate naawe eri baba bakusasudde. So nja tukozesa omutima omwerufu. Kampani zonna eziri mu ggwanga Uganda ezitwala abantu mwatwala abaana b'abantu ebweru ne mubasuulayo. Tokyamanyi n'abaana be watwala akola mulimu ki. Abaana babasiba naye ng'eddoboozi lyammwe bwe muvaayo ne mwogera abaana abo basobola okuteeka. Bayita mu mikono gyammwe. Abazadde balinda abaana baabwe be baali babalabirira tebakyalaba ku baana abo. So nja kusaba companies ez'enjawulo mu ggwanga Uganda ne gavumenti atune emisango gy'abaana abo. Si misango minene gimu. Kisobola okuvaawo abaana bakomyewo. Kale bwe gibeera nga emirimu giganye omwana adde ewaabwe. Kubanga obulamu ffenna tubugatta waliwo bugaana. Naye tusaba mukkirize abaana abo bateebwe bave mu makomera badde eka. Abaaliwo omwana gwe basiba emyaka 6 jasi kumusanga ng'omwana akola ki? Akaaba. Abala butakolera mirimu mu budde naye ng'ate butakolera mirimu bamutuma guno ne bamutuma baagala gonna agikola omulundi mukye. Ku ssente mmeka ezo? 900. Munange ate oli yatugamba obukadde 6. Emuveeko. Yali muyayi. Emuveeko. Naye si kirungi ekyo ky'ogambye. Si kirungi. Ate ng'ensi ezimu zo nziraba ziteekawo embeera. Waliwo abaana baabwe botaswazannyirako. Simanyi lwaki ffe abaffe tebakiyingiramu. Ne kale bo ne baba tebakiyingiddemu. Bateeka amaanyi ku bano abatwala abaana. Because gwamutwala. Gwalanga ne bajja. Era abantu bano mubafunamu ssente. Gavumenti ya Uganda abaana abasindika ssente batemu omusolo. Tosobola kusindika ssente Uganda kuva Saudi bwe ziba 9 oli bayinza ogijjako emitwalo nga 15. Naawe leka 15 mingi. Yakulaba comment. 15. Yakulaba comment. Sente ze babatema nyingi. Kati kankuwe ekyokulabirako. Wensindika emitwalo kankuwe ekyokulabirako. Emmoloka waliwo obumoloka obutintini nga busipasiyo buvitiizi bupasola bupalaso we butyo. Okagula ku milioni 7 oba 6. Eri. Okayingiza noyinza okasasula milioni 25. Ekyabaguzi b'emmotoka bakimanyi. Misolo mingi. Misolo mingi. Tusaba ku misolo egyo. Ate nga bayongeza. Misolo egyo tulina buzibu tuwongeze ne kasaba nga tufuna service. Service kye kikulu.
naye batwongeza omusolo tujja kusasula naye kasita tuba nga tufuna service mu budde. Sente zaffe zibe nga zikola. Sente zaffe zibe nga zikola kituufu bazitugyemu naye zitulage nti zikola ki? Zikola. Waliwo abalina okuvunaanyizibwa ku ekyo kubanga abaana b'abandi bangi balwalidde mu biyumba ne batuuka n'okufa nga tebafuna ddagala naye ng'ate bwe yali ava yasayininga okuba nga bamuwa treatment. Ekyo kyekyokufa nnyinawo omu omuntu wange relative we yagenda e Bulaaya eyo ng'ayise mu kampani n'afa naye nga n'ebyafudde tebikola ki? Tebitegeerekeka. Naye okumuzza wano nga ne kampani yennyini teyagala ate kuyamba. Tebaagala ki? Anti kati jjukira balaba nga baba bakola loss kubanga ate n'ekirala ate ng'omwana ne bwaba kubanga etteeka liri nti omwana bw'aba akoze emyezi 6 ku kyeyo kitegeeza aba amaze okusasula ssente ze baamugula nabali aba basasudde. Mateeka baba balina omusasula tiketi yakomewo ne waba tasobodde kukola bbanga lye baakola ki? Bakkaanya. Kale ne baba bamaze naye omwana amala emyaka 2 ne tiketi ne bagimumma nga yalina okukola ssente ate zimuzza luddawo. Ezimuza so bambi tubeegayirira mwenna bekikwatako mutune mu nsonga abaana abali ku deportation abagala okukomawo Uganda abaana bangi mubayambe abaana abo baveeyo kuba tuli mu kaseera ka ntalo eyo muyambe abaana bano kubanga ennyonyi zitambula waliwo abatambula. Kubanga nze mu situation eyo recording naziwuliranga ng'omwana yakubira dda aba office nga bagamba bagenda kunzita. Aba office bakanya mugamba munnange olina omumalayo simanya bikigumagumamu namaliza nga afudde ebyekisiru. Waliwo ne mukwano gwange ndowooza yajja mu inbox yange n'aŋŋamba nti yateekawo embeera n'agenda ne ku TikTok n'akola vidiyo ng'ayagala kuyambibwa. Yali mu nsi ewa China, ndowooza yali mu China yakola vidiyo n'ayagala alabe oba bamuyamba n'alaga embeera gy'ayitamu embi. N'agamba naye yajja mu kamera n'akola buli kimu teyafuna ewadde muntu n'oku yavayo kumuyamba era kati yasalawo kwetunda wafuna ssente zirimu zawana adde. So yeetunda lwa nnaku alina kiddako akomewo era yaŋŋamba mazima gali nti nze ndi malaaya neetunda ate ne batukwatako batutta. Jeremiah. So ebintu ebyo banaye si birungi. Omuntu waba avuddeyo nga yeetaaga buyambi tumuyambe kubanga obulamu bwabwe gwawulidde ekyo n'otakikola obozeeza musango. Mu mawanga go tetulinayo zembase gyeziri. Anyway tuveeyo eyo Jeremiah kasita message bagitegedde. Kakati leero ekikundeesezza nabadde ndi awo nga mpuliriza audio ng'entuuseeko mbadde nsaba ngizannye sooka ogyewulirireko. Yali esindikibwa omwana omu ng'agisindikira olwo mukwano gwange kuba mpulira gwayogerako bamuyita Juliana. Juliana yawangako obubaka wano ku channel era abasinga bamumanyi naye nga mpulira amugamba nti eyo yemulabanga Holy Spirit oyo sitaani wammwe. Kati ngeno laba agatiddemu gwe Jeremiah akugasseemu agasseemu Joel Kalyango agasseemu waliwo omukyala Kayitesi gwe naleetako era ku channel agasseemu nange nantwaliramu nti bonna benkyaza bakisiru mulimba. So kansoke ngizannye babe woogitandikira okugiddamu. Liliana wasiibyoza kasubire oli bulungi. Kaakati mbadde njagala kukugamba
amazima nga ndi open gy'oli oyo Katonda wammwe gwe musinza mufu nze akyogedde nkyogedde nze Suzani oyo mwoyo omutukuvu wammwe gwe mugamba mufu wajjo egyo mizimu gye gyefuula Katonda wammwe ne gibatwala ne gibalaga simanyi waliyo biki ne gibalaga simanyi waliyo biki ne gibalaga end times nembera ku end times abaana ne balanga end times biki and by the way okuvayo n'ogamba muno end times tetuganye Mukama yayogera ku end times but that is pride kubanga newe kubanga Mukama yagala abaana abatasiba nviiri abatambala mini bana bameka bakyali mu mini olanga end time olowoozeza kwabo abaana kati suppose eyo holiness movement kyeyogera kituufu nti Mukama tayagala mini n'abaana basibye enviiri nkumi na nkumi z'abantu mmeka ezisiba enviiri temusobola na kulowooza kwabo baana olaba nti people cannot even think about those people bo balanga gundi end times zijja kubanga for them they think bali ready. That is pride. Era nze njagala bategeeza nti Katonda wammwe gwe musinza ne Katonda wa holiness movement at large bano bakalyango bani bakaitesi bani ba Jeremiah bonna abaana sami bakyaza bonna byonna bifu ne wogenda mu Bible ba Paul nabuuzaako ku internet nembuuza AI nembuuza wayita emyaka emeka nga Kristo agenze Paul kuwandiika gundi agamba baluwa ng'emyaka mingi mizibu nga tebalabangako ku Geyeena nti kale oba Stefano yafa ne baddamu ne bamulaba mu ggulu kale oba James baafa ne baddamu ne bamulaba waggulu nga wa nga tebiriiyo eyo yonna illusion ebyo ebintu byolina olwana nabyo. Omusajja omu yali ayogera n'agamba nti Mukama atuula mu busa Trinity, Father, the Son and the Holy Spirit. N'agamba Father tukitwale nti kyekirowoozo, then Mukama we yalina ekirowoozo n'ayogera n'aba omwana ekikolwa ne kibeera Holy Spirit. Ekikolwa ekyalabibwa nga Mukama ayogedde kyekyali Holy Spirit. Kati mwe lwaki essaawa zineno mutugamba nti Holy Spirit oyogera naye ajja n'akugamba? Nze with my reasons era nziramu okugamba nti Holy Spirit wo mufu sitaani omuzimu oguwedde emirimu, era waakomawo mugambe Susan yakuyise omuzimu ogwa sitaani oguwedde emirimu ate guyina empisa embi kuba gubakutte. You cannot move. Mwandigizeegize banayi ne tunoonya Katonda ebyo ebintu bye mulimu bifu biri fake. Nze nina reasons naye nga ebyo ebintu bye mulimu biri fake, completely fake. Mwandigizeegize ne mukozesa bu information obuliwo ne tunoonya Katonda. Mukama yagamba tunoonye tujja zuula. Mukama taliiko revealed nti wuuno ali wali. Nze tetunnaba kigaana kale naye nze nga we mbamanyi temusobola beera nga mwogera na Katonda. Yagamba blessed are the pure for they will see God. As the pure. Nze kusinzira kyemmanyi, okusinzira kyenzudde, okusinzira we nabalabako, you people you are not talking to God. That is Sitaani. Yakola illusion n'aleeta ebyo ebintu abaana batandika omumukkiririzaamu, n'aleeta emisoso n'abaana batandika omumukkiririzaamu bamusinze nga Katonda kubanga Sitaani tasobola yimirira mu position ye tewali amwagala era yeekweka mu Yesu ati. Era nze lumu namubuuzaako kwogwo omuzimu gwo ogujjanga Holy Spirit nze onansonyiwa leero munnange ogubuuze. Simanyi naawe oyagala sinza Katonda omwagala ng'omwekweseemu kuba gukulimba. Juliana, I want you to accept the fact that bajjajja baffe abaatusooka oba bamaama baffe baali balogo
abaloga baatuwonga mu bintu ebimu nga n'okuzaalibwa tonnaba kuzaalibwa. Olaba n'omwana Mukama gwe yeetondera, omwana eyali pure Adamu, Sitaani yamukema. Naye ffe abazaalibwa abakazi abasamize baatuwonga mu bakatonda baabwe, mu masabo gye baagendanga onnoonya obugagga n'obulungi n'emirembe. Sinakindi n'obufumbo. Kati kubanga tomanyi secrets za maamawo, tomanyi secrets za taatawo, tomanyi secrets za jjajjaawo, abo gye baatuwangamu egyo emizimu gye gijja ne gitulimbalimba mbu Katonda, Holy Spirit naye nga bifu. Nze akyogedde n'omumwa gwange nti oyo Holy Spirit wo mufu era nkiddamu mufu, taliiyo, si Katonda, ogwo muzimu ogweyita Katonda. Mwandinoonyeza Katonda munnange ne muva mu bintu by'amalala, ne muva mu ebyo ebintu mbu you're talking to God, you as who? Iyo? Nze sikugambye mu bubi, nkugambyeko bugambi nga mukwano gwange, kubanza abaana be nayigirako ate malaba baasigalayo. Kyekyo. Kakati mmwe mwogera n'abaani abo? Nja kusooka okwebaza Mukama ku lw'omukisa guno ate gwampadde. Omwana oyo tumusabire ng'abalokole. Sandi olwandibadde sirina budde bwe omuddamu, naye mpuliddemu erinnya lyange. Mwogera bikyamu. Ate nze nkukakasa kasita nkuwulira ng'ondimu mbanja kujja nkuwe. Si mu bubi naye nyina okubuulira abantu amazima. Ekyo kyatukuumira mu busibe ebbanga ddene. Nga bw'owulira amazima nga bagamba sirika oba olwana lutalo oba olutalo lwa mubiri. Bakitegedde? Nga bw'owulira amazima oli nga ali mu kwogera ebintu eby'obulimba, tolina kumuddamu mba ojja kuba mu lwana lutalo lwa mubiri. Nga we bagamba. So ne mmaliriza nga musirise. Oli n'asigala ng'abuza. N'asigala ng'abuza abantu, abantu bagamba nedda. Kati awo bw'omuddamu ojja kuba okoze ensobi, muba muli mutalo lwa mubiri, just mukireke. Naye ng'ate ye gwe badifendinga asigala ye akyavuga kyavuga. Wewali obuzibu bwange nangaawo. Oli ye akivuga tebamugambako nti taata sitoopinga byokola bikyamu. Naye gwe ayagala ovaayo okukyogera kuba gamba ogenze mu lutalo lwa mubiri. Weebale nnyo. So abatuwuliriza nammwe abatulaba twetaaga omwoyo w'amagezi. Omwana ono bw'oba omuwulira mundamu ye alimu obusungu. Ekisooka ye ng'omwana mulwadde. Munjogere ennyangu ono omwana mulalu. Ate awo ovumye. Si kuvuma. Kubanga bw'onnyonnyola nga statement bw'oziwulidde, abantu olina obbalaga nti kye bakola kikyamu naye ekituufu kye kino. Ensonga ze yandizituwadde. Okitegedde? Kuba ye agamba ensonga zazirina. Talina nsonga z'alina. Oyo omwana yali azzeeko mini box ya. N'agivaamu n'agenda mu y'omulala. N'amaani agenda awalala. Kyemmanyi ne wayinza okuba yakola ki? Nze yali azzeemukko. Okitegedde? Be bano Bayibuli beeyogerako abali aga naaga. Tamanyi ki kyakkola ki? Kyakkola. Tasobola muwa guidance, kumulungamya nomugamba nekyokola kikyamu. Naye tusobola kugamba nti mulalu, kuba si mulalu. Anti bino byayogera bikakasa okuba nti muki? Mulalu. Kati mwodyo towulira mu nsonga. Temuli. Nze nzikubuulire. Gy'oba otandikirako. Nga bwe nkumenyera. Ekisooka agamba kummwe mwenna engeri gy'abalabamu temusobola kuba mwogera na Katonda. Lwansonga agambye Bayibuli egamba aboogera na Katonda be abali pure.
pure mmwe engeri gy'abalabamu tewali ali pure kwogera na Katonda. ye sitaani yamumanya atya? Kuba sitaani abamusingagana tebaba pure. Kuba ye agamba boogera ne sitaani, kiza alina obukakafu boogera nani? Sitaani yamumanyi. Anti era oba toyogera na Katonda oyogera na sitaani. Kati Yesu Kristo yayogera ndowooza mu Yoweri 2:28 n'akomawo n'ayogera mu Bikolwa by'Abatume essula 2:17 n'addamu Omwoyo Mutukuvu n'ayogera mu Yokaana 14:15-17 n'agamba bwe ndigenda ngenda bbawa mwoyo wange, omwoyo oyo ow'amazima ensi gwe tasobola kulaba naye mmwe mukola ki? Mumulaba. Kati bw'agamba nti nga tulekera omwoyo we, omwoyo wakola mulimo ki? Omwoyo walina tulungamya. Kati Bayibuli egamba nti abalungamizibwa omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Abalumi 8 ndowooza olunyiri lwa 14. Abo abagoberera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Omwoyo talabika na maaso. Ye kyalinga agamba nti omwoyo bo balina mulaba. Era nti yakugambye omwoyo kyekikolwa. Katolaba nti kama nsaasire kigambo ekyo nneme kikozesa. Naye ono omwana bambi bw'aba alina bazadde be nga bakyaliyo adde bamubuulirire. Tatolabamu nsonga mbi ayogedde. Temuli makulu. Kubanga ensonga gye yandibadde nayo enkulu bwe twandisinzidde Saama okuddamu omwana ono nti bannange nkizudde ng'ono ayogera ne sitaani. N'ono ayogera ne sitaani. Naye ezudde Katonda. Katonda abeera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati n'amumenyaamenya. Katonda mu busatu bwe tulya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tosobola balaba, wabula tusobola okulaba Omwana. Tetusobola kulaba Kitaffe n'Omwoyo Omutukuvu mu mubiri. Saamu kati kankule Kitaffe, agere Kitaffe kyali kirowoozo. Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu biri ebintu bimeka? 3. Ebyo ebintu bye bikola omuntu. Bikola bityo omuntu? Omuntu alina body, alina soul, alina spirit. Alina omubiri, alina emmeeme, alina omwoyo. Byonna biri mu muntu atya? Naye tulabako kimu, mubiri. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa. Waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olaba ng'ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Bayibuli eyogera mu kuva essula 3:11 nega nti Musa yayogeranga ne Katonda nga balabagana amaaso n'amaaso. Ng'omuntu bw'ayogera n'emukwano gwe. Gwe tuli mu kwogera. Naye Bayibuli neegera mu Bebulaniya 1 negamba nti naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma Katonda ayogera naffe ng'ayita mu mwana we. Edda yayogeranga ne bajjajjaffe. Ne kakati ku nnaku zino ez'oluvannyuma Katonda ayogera naffe ng'ayita mu ki? Mu mwana we. Kati omwana ono yatuukiriza byonna. Yatuukiriza obunnabbi, yatuukiriza obubuulizi bw'enjiri, yatuukiriza obutume, yatuukiriza obulabirizi. Omwana okitegedde? Ku mulembe gwaffe guno
Mukama takyalonda abantu nga bwe yalondanga abantu ng'oyo ye nnabbi buli muntu yenna nga gw'alina okuwuliriza. Ojja kusanga nga Mwankole waliyo Mukama bayitamu n'ababuulira enjiri ne batambula. Ojja kusanga nga Mwakyoli waliyo Mukama gwakozesa n'abuulira enjiri. Naye luli nnabbi yabanga atya. Kitegeeza Mukama bwe yamala okugulya ab'amawanga buli muntu yenna yamuwa enjiri. Kati ono omwana obuzibu bwe buli ku mutwe. Tebuli ku Bayibuli. Ono omwana alina busungu bwe. Alina ekizibu. Anti mumuyambe. Anti kati tosobola kuyamba muntu atakkiriza kumuyamba. Ebiseera ebisinga Sambo obanga osaba obuyambi jangu osaba obuyambi naye sikitegedde. Kuba yagamba bino bimubuulira ebya end times. Ate kati ekyo kyayogera kuba biki bifu kubanga abantu bangi bwe mugamba mbu simanya emizizo simanya mbiri simanya mini simanya biki katugambe nti Yesu ajja nkya ng'omanya abaana babazikiriza abakyali eyo. Anti bwe buvunaanyizibwa bwaffe ababuulizi b'enjiri bifu. Obuvunaanyizibwa bw'ababuulizi b'enjiri kwogera mazima agagenda okuyamba omuntu ono gamulokola asobole okulaba ekkubo eddamu. Nga bwe banaagamba nti kati oli mu kulwana n'envi bwe zimera ng'oteekamu ddaayi olwana na Katonda. Kyokka ate n'osaba obuwangaazi. Osaba buwangaazi. Mukama akuwa akwongere ku myaka. Naye envi zize ate oziteekamu ddaayi. Kye tugezaako okwogera. Nange abantu abo sibategeera. Gamba lumu Katonda nk'oyo obulamu ntwala. Twala omuddu wo. Lwaki odaayingira? Twala omuddu wo ffe tusiime. Olina emyaka 5. Kyokka tetukubuuza mbu wakayingira 3. Webale nnyo. Abasinga ddala abaana b'obuwala balookingira mu 21. Kati osiima olaga otya okusiima eri Katonda. Kati Saamu kino kye tukola ababuulizi b'enjiri naddala boogera ku bintu eby'omuzizo. Abagamba nti enviiri okuzigula ku dduuka n'ozongera ku mutwe gwo kibi. Kye kimu oli ow'envi aziteekamu ddaayi. Kuba naye awakanya nti nze zange tezirina kuba njeru zirina kuba nzirugavu. Ate n'ono agamba nti ezange embi nnyina kuba na mpanvu. Kye kimu okulaga omuntu tugenda kusinza Katonda naye gwe kennyini omuntu oli saddaaka. Gwe saddaaka gwe wetwala mu maaso. Tosobola genda mu maaso wano ng'olina saddaaka ennema. Tosobola kuva eno ng'obaddewo opposition ovuma omusajja ovuma muzeeyi ovuma muzeeyi ano tuli wamu naani? Tuyimiridde naawe. Tuyimiridde naawe. Na buli gyakulaba omuyisaamu. Ne waba akusembeza amanyono. Okitegedde? So opposition erina weekoma n'ekibiina ekiri mu gavumenti kinawe kikola. Era tosobola tugamba nti oli nnyo opposition naye nga tukulaba ku mikolo gya gavumenti. Okitegedde? Otuula mu maaso. Tosobola tulina ngeri gy'otukakasa. Kati kankubuulireko mu kaseera abantu tulimu ne bagezaali balaba omuntu omu ng'alina waayingira wati internet ekwata omuliro. So walina okuba nga waliwo layini. Wateekwa okuba nga waliwo layini w'okoma. Waliwo ky'otasala. Era bwe tukulaba ng'otandisa obbikola ffe mu bwongo waffe abategeera abalya ku mitwe gy'engege eziri fresh tutegeera nti essaawa yonna onaasala. Okitegedde? Era tuba tuli awo ng'asaze. So kitegeeza walina okuba nga waliwo layini gy'otasala. Kubanga bw'ogisala oba ovudde eno gye watandikira nodda ate ewalala yotalina kukola ki? Kubeera. Era ababuulizi Bayibuli egamba nti mubuulire mubagambe nti abantu beenenye obwakabaka bwa Katonda bunaatera okukola ki? Okutuuka. Mubuulire abantu nti obudde bukoze eki? Buweddeyo. Kuva mu ndagaano kuva abasajja bajjanga babuulira abasajja ba Pawulo ba Peetero baani bajja babuulira. Era Yesu Kristo agamba nti ndijjanga omubbi mu kiro temugenda kumanya biro na nnaku n'ekibasanidde okuba nga mweteeseteese. Anti ono yabuuza AI. Akuge yabuuza AI. Anti kati kyenagambye nti betusomako mu Bayibuli tebaabirabako. Mubijjawa. Kyenkugambye nti ono mwana mulalu. Atovu. AI. Ovumye. AI. Bayibuli egamba nti abagobera omwoyo be baana ba Katonda.
kati ono abuuza AI atali Mwoyo Mutukuvu. Anti AI emanyi mbu buli kimu. AI ebbumba liyinza okubuuza eyali bumba lwaki wamumba bwoti? Terisobola. Bayibuli weeri Omwoyo Mutukuvu waali atulungamye. Katonda tumumanyi tumulabyeko. Oba waliyo abatamulabyeko abo balala. Nze neeyogerako nze nga nze Katonda mumanyi era mulabyeko. Era mulaba nkyayogera naye. Naye bw'abanga yatuwa omwoyo ono okutulungamya, omwoyo ono alina kukola mulimu ki tulina kubuuza AI. Anti yakola ye research. AI esobola okuwa vision oba ekirooto. Asobola kiteekamu naloose kino. Research bw'omukola sigala naye mu ssimu yo toyogera. Kola research wo. Naye era kyemwagaddeko akyogedde nakola research. Anti wakola research. Research wo ekitwala omuntu mu research bagamba mbu ate Katonda ekitwala omuntu mu research amazima gali nti abatamanyi aba anoonyereza waliwo ebimutabudde waliwo ba philosophy abo bonna boogera ku Yesu musimanya Yesu teyaliyo waliwo aboogera ku biki kati abo bonna bagwa mu kategori kubanga ffe bagamba nti teyaliyo bagamba musimanya ono yali bwati simanya ono yali bwati ffe tumulaba mu mwoyo n'amaaso gaffe ag'omwoyo kati gwe tosobola kumulaba ekyo kizibu kyo. Naye omwana ayinamu ensonga ye nga ye kuba akugambye kubanga bw'owulira akatambi ako alabika alina gw'alina kakaki alina message simanya mpuliramu end time ezo end time bajja kujja beeyogera naye nze njogera ku nze nga nze kubanga Jeremiah mmwe kyemukola kiri kimu nti mmwe mwefuddeko nga mmwe muli proud mulina amalala kyoye mujja ne mwogera mukyuke mumulinga balaga nti mmwe mwakyuka dda okukyuka mumugamba mugire obudde buweddeyo tugenda banayesala natta Katonda atunona mulinga bagamba mwatuuka temufudde ku bali ayinawo point anti tetufudde ku bali naye ensonga twogera ensonga endeese wano omwana bw'oba wazaala omwana n'apama mu seffuliya ng'olaba n'okuba engalo manya maaso eyo kijja kujjako omutwe naye woba n'omwana ng'akyali waka mu nnyumba n'omukuba embooko n'omulaga nti kyokoze kikyamu tajja kiddamu. Kati bwe tunaasuusuuta abantu basuusuuti bannaaye osobola okugula akaviiri kasita tosiba eza bbulaaka notasiba za kala ndala ojja kuba okoze bulungi. Ati tugenda kukola ekyo kati ffe tugenda kujja twogera amazima okusalawo kuba ejja okola ki gy'oli. Era y'ensonga lwaki tulabika mu kamera okubuulira ffe ekyaffe tukimaze tetuli batuukirivu ffenna ekimala naye tugezaako kuba nga tunoonya obutuukivu tubutambuliremu. Wabula bwe njogerako kwenenya kitegeeza nange mba neenenyezza eyenenya aba yasobya aba ategedde ensobi ye okitegedde. Ate ekirala si kirungi nakulumba kwogera ku muntu nga tolina bukakafu. Tosobola kulumba muntu naddala mu by'omwoyo nga tolina bukakafu kubanga ebyo bisaaki Bayibuli byogera bibyo si bukakafu obuvumirira ono mbu teyalaba Katonda anti okusinza ebyo bibyo okusinza bw'obutubuulira AI ne AI yagiriye okitegedde yabuuza artificial intelligence AI ebaddewo bbanga ki nayo tennaweza myaka 7 oyagala okubuulira ebintu bya myaka emeka okimanyi bagiprogramminga bwe batyo nga kyalina okuwa abagamba AI ate kati eziriwo kati ate kati ngezi nnyo ebitu enoseka kati omwana mu audio yonna tulina kufunyeemu kayogera kale koyinza muyambamu omwana ono mazima gali nti lwakuba nti Yesu Kristo yatugaana okuba ne mulimu enjiri yeetaga ng'olina kibooko disipuliniingemuko ku bantu naye yagaana yagamba mutambuze ekisa naye Bayibuli erina byeyogerako etulagira okukozesa obukambwe n'obukkakkamu tutya
kankuwe kyawandiikibwa kirimu Timoseewo ekyokubiri essuula 4 okutandikirawo. Timoseewo ekyokubiri essuula 4 olunyiira olusooka tandikirawo olunyiira olusooka. Nkukuutira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu anaatera okusalira abalamu n'abafu omusango, era n'olw'okujja kwe n'olw'obwakabaka bwe buliranga ekigambo kya Katonda ng'oli mwetegefu mu kiseera ekituufu n'ekitali kituufu, ng'olaga ebikwekeddwa, ng'onenya, ng'ozzaamu amaanyi wakati mu kugumiikiriza n'okubonaabona okungi n'okuyigiriza, kubanga ekiseera kijja bwe baligaana okuwulira enjigiriza entuufu, era olw'okugoberera okwegomba kwabwe balyekuŋŋaanyiza abayigiriza abalibayigiriza bye baagala okuwulira. Wakitegedde Bayibuli etubuulira okubuulira mu buwomefu ne mu kunenya. Kati kino kituyita okunenya n'okubuulira, tetugenda kumuyigiriza by'ayagala. Wakitegedde nti ono omwana Omwoyo Omutukuvu ono yajja ku nsi kuno yajja kutugayidinga. Kati bwe tubula guidance tudde mu maaso ga Kitaffe tumugaye Mukama, sitegedde. Nsaba kwongera kuddamu kukola ki? Kutegeera. Mwoyo Omutukuvu era ajja kujja akulungamya, either ajja kuwa ekirooto, either ajja kuwa vision, either ajja kuba kugwateka mu message agikole ki? Agyogere. Anti kati ye omwana akugamba, Susan akugamba nti mmwe ekyo kye mulabanga Katonda yakirabako era n'akibuuza nti sitaani gwe bulijjo nawe Katonda omwagala omusinza. Kyolaba era akigambye ono gwabadde agamba nti wekikomangawo kigambe nti sitaani gwe olabe. Kati mmwe kye mulabanga Katonda Susan ye yakikema, kuba tukemenge ki emyoyo yakikema, kituufu yakikema, yalabanga kifu. Ne muwuliddemu komenti ye ng'agamba nti Katonda yaŋŋamba bw'ati, alina gw'ayogera naye. Kati lwaki agattamu Sami nti bendeeta bonna bafu? Anti kati Sami wajjiramu kyemmanyi ebiseera ebisinga okusinziira ku message nze manyi mpuliriza nnyo abantu message n'enjiwa amatu. Message erimu obusungu. Either nga mwamunyiiza, either nga mulimu abantu bewakyaza ne bamunyiiza. Omanyi Sami olina abantu bota ne batuyisaamu eggaali wano. Alala bangambye mwakwana omukyala kyekyabagobya. Awo nawo nja kuwawo sitole weeri. Ate kirungi banaye Kulisi Mukama yeebazibwe. Blaza Kulisi. Nereba bangaye mwakwana omukyala nga mugenzeyo okuwulira enjiri. Omusajja we yatabukira. Bameka. Bameka abakwana. Anti ye bamuwaabirira ggwe. Anti kati munnaye engeri gye yali ewala. Ate nga naye bamuzannya piiki ani kule. Bambi teyasobola kukola ki? Awo nja kukuleetawo otunnyonnyole. Nja kundeeta mbali. Musaana muganja musajja nja mmubuuza. So Susan agamba mulaba sitaani ye ge malala ge muyina lwansonga we yabuuza AI ne betusoma mu Bible tebaalabako muntu simaamu geyeena simaamu kimuki simaamu biki. Omwana asaana kuddamu ayatula obulokozi. Manyi lwaki? Omuntu okwatula obulokozi tekiswaza. Ate abamanyi akagasseeko mbamanyi. Talina gw'amanyi. Talina gw'amanyi. Toyina gw'omanyi. Weemanyi gwe n'abantu bo. Nga waabalaba n'entambula zammwe temusobola kwogera na Katonda. Tutambuza kibaliga. Entambula zammwe waziweeyingamu ati tekisoboka. Saamu omanyi ebintu ebisinga bizibu.
waliwo omusajja omu yali musezi naye nga bwe babeera ku mwenge yasinga okunyumya emboozi z'abasezi naye nga yeye musezi yali musezi nga n'okulya alya naye nga babeera ku mwenge ga bannange tudde wangu eka abasezi basusse ku kitundu kanga nga kyayagala kulinda amanye ani amuddamu gwabakolako effujjo nga buka nti agamba nti ffe abasezi bani kiraza tukolako ffe tulina emmandwa zaffe tulina kukola ki akyakola akugera omaze okunywa bwoti otamidde oddayo eka n'akusiba n'akusiiga bbi n'akuleka mu kkubo ng'akusibye n'akibakolanga abamu yabalyanga abalala yabagala naye olunaku lumu yasembeza omuntu ne gwe yasembeza yali musezi n'awunyiriza akawo nakimanya nti ono musezi munne naye ono teyasobola kitegeera nti alono naki baali ku mwenge era nga bazzeemu banywa n'aleeta ekiboozi bwe yatega omutego kwolwo ye yagugwamu gwe baasiba ate bwe bamusiba nga bukedde ku makya kimaze okumwamuga yatandika kwewakana kibannanga omusezi abadde akola bino nange yansibye yandabisiza bannange mwebekayidde mu nyambe era ne bamusumula tebamanya nti muki musezi. Kakati waliwo abantu abava mu bulamu bw'ensi buno najja nga alina ensonga ye ng'omuntu naye ng'ensonga tenatuuka genda public mu bantu kubanga bw'abanga alya ku mugaati gwa Mukama waffe Yesu Kristo gulina ekiriisa n'ekizimbulukusa ekivaamu waliwo ebintu ebyetaagiddwa kwogerwa nga wetaaga kusobola kutulako n'abantu abakulu nga bw'ogamba nti omwana alina waakulira n'abaako ne muzadde gwakulira mu mikono gye n'abaako engeri gy'amukola naye kati n'omwana kiraga teyakuzibwa alabika atuddeko nabo kusinziira ku njogera gy'ayogedde nti bajjajjaffe baaliko biki kiraga nti yagala kuddako eri kuba bo bali bayogeranga n'emizimu nga gijja bagirako ate ye byayagala yanadde abadde agamba nti kati kambabuulireko oyo sitaani kijja kuba kizibu omuta ate kati awo osaze musango sikusala musango anti kino kikubuulira nga muweereza wa Katonda kigenda kuba kizibu sitaani omuggyako engalo kati bali bati anti byo byayogeddeko era kyokoze omusalidde omusango simusalidde omusango kubanga mubuulira kiki ekigenda okubaawo ate nga kijja baawo kankubuulireko waliwo omuntu ayinza okulwana ne Sami nga Sami yayitibwa Katonda era nga Katonda amumanyi nga bw'omulumba oba olwana na Katonda tolwana na Sami gw'ogamba kandi kube naye nga tomanya ni gwokola ki gwokuba ng'onoofunikira nga weekubye waliwo ku nsi abantu abaliko obuyinza kwe bali kyo kituufu nga bw'ayogera ekigambo okukyeggyako olina kudda gy'ali nga ne bw'ogenda mu masabo 100 tosobola kukyeggyako ekyo kyonzikiriza kituufu gyekiri kati kyekyo omwana kyakola yeetonda agambe nti bannaye sinnama kumanya nsaba kumanya na kutegeera kyatategedde kyatakkaanya nze Samu bwe sikkaanya naawe siyomba naawe sikuvuma mba sikutegedde nga nkuleka kakyolyogerako ne ntegeera nga nti Samu kyagedde kituufu awo nja kuvaayo Samu kino kyewayogeddeko kituufu ate ekirala abaweereza ba Katonda bano bw'abanga akuwadde obudde muwulirize jangu wa Jeremaya mugambe naye Jeremaya kino nakino lwaki anti obuzibu katono kwekyo I think obuzibu kubanga omanyize wembeera no nga mbuza ebibuuzo byange ebiseera ebisinga abantu bano bajja nnyo ewammwe benkyazizza naye nze abatono abazzeeko ewange nga basically ekibaleese ewange kubaako kye bambuuza nze sitegeera nnyo ge mazima sitegeera nnyo naye kyendabye abamu abasinga bajja okubuuza ekibuuzo nga balina ansa gye baagala notagibawa kati ate gwe obawa
kyolowooza nti kyekituufu. Era ogolaba mu argument zaabwe nga baagala okubuzaabuza bamalirize kale nga badde baga kale kasita ayogeddewo ati agumire mu kikye. Naye mbasaba we mugendanga ew'abantu baba bangi naye n'osalawo mubonano ga ngenze wa Jeremaya ngenze wa gundi ge mbambuuza kkiriza Jeremaya akuwe ansa gyawulirwa. Kale we bigaano banga bikusudde mu nsobi kijja beera okugamba we nabuuza muweereza wa Katonda yaŋŋamba waati ne waati ne waati. Ate kyova olaba nze kyenkola kiri ekintu kimu. Naye ajjeewuwo watafuna kyayagala n'abuuza omulala paka waafunayo maybe amuddamu kyayagala okuwulira. Be babenoonyeza abaweereza baagala obabuulira bye baagala. Kati ekyo kikyamu. Saamu gwe nzija gy'oli ansa gy'ompa nempulira nga sikaanyiza nayo. Enjibuuza mulanga bulatakasika nzirayo mu maaso ga Katonda. Era kibula nze ngamba abantu bw'oba ozze mu inbox yange oyagala kukuyambako either oyina ekirooto rikoodingi yange ogisigaze gyenkuzeemu. Okitegedde? Rikoodingi eno gyenkuzeemu ogirina nga evidence ky'omusajja yanziramu bw'ati. Era ne bw'onaaba ovuddeyo ng'ofunye obuziga nti omusajja yaŋŋamba nkole kino. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ne recording wenjiwulire eno aleka teyaji recording agiteeka mu public era aleka ayogera na muweereza munne. Muweereza n'agiteekayo. Anti kati naye kiyakola kikyamu. Muweereza. Bandi badde basigaza akasasiro waabwe eyo gye bali ne bamusootinga. Ono yali yeemulugunya. Ng'alina gwe yeemulugunyaako. Era yamusindika. N'atwaliramu n'abalala. Awo ewali obuzibu. Lwaki kati awo wali obuzibu. Lwaki ogatta abantu akakota? Buli omu kwate kiki. Yogera nti ono tasinza Katonda lwa kino na kino na kino. Ono tasinza Katonda lwa kino na kino na kino. Naye leka kukwata abantu gano bateeka kantu no. Yatosiba Kaganda fedda. Kati ekibuzo kyange nange kyenjagala oweereza Susan. Eno nkiyisa wano lwa nsonga nange ka audio nakawulidde mu public tewakampa mu inbox. Ate nga ku bintu ebimojja era kanakoma dda kwogera naawe simanyi tuwe ku solution kiyinza kuba kitya tukkiriza kubanga naffe twetaaga okuyambibwa kwanga Jeremaya ayinza okwayogera na sitaani nga woogambye nange bonna nga bendeese bonna na sitaani Katonda tumulabire wancho no. Ate ina akantu kayogedde. Tuwe ku solution. Antu kayogedde.
akonoonye byonna. Agambye eki. Agambye tusale amagezi tukozese obujulizi olwo tunoonye Katonda. Kati obujulizi buli otabukkiriza. Anti obujulizi obubwe bwagezako kugamba. Tukozese obujulizi obuliwo buno bwa AI. Sima biki. Muve mu ebyo ebibasibye tunoonye Katonda omutuufu. Kyagezaako kugamba. Omwana agenda kusamira. Teeka waaga. Ekimugoba kyagala mutwala eri. Abeewabwe balina bye bataamaliriza. Kati emigugu gye gimutawaanya. Najja tereera bw'anaaba avuddeyo n'asalawo n'akkiriza n'akonfesi. Bw'oba olina ky'otakkaanyiza nakyo n'omuntu kireke. Bw'okyogerako naye kireke. Bwe baba boogedde naawe ekintu nga tokisheyalingira balala. Oli abadde ayogera naye privacy yamwe gikuume. Ekyo ky'ekyokusta audio nange saakitegekwa. Ebyaddala Susan alaga ayogera naki? Na muntu. Era amuyita ebyammwe tebitukwatako. Era ensonga kitubyogerako. Kubanga byaze wabita. Ne bijja gye tuli. Omanyi tukola buno bubaka. Ete bugenda kuvaawo. Kujja beerawo. So omuntu ajja kubulaba. Agamba nti ne Sam nankola bw'ati. Ngambadde sikisuubira nota nze bantu bangi abajja nga bambuuza ku nviiri za Sam. Naye kirungi omusajja yazze n'azeerabirako. Naganzi tomanyi mirundi. Nze nga mbagamba kimu. Naye tompangayo n'omu. Nti buno yambuuzizza. Asisobola. And I think that's how it's supposed to be. Kinaba kityo. Omuntu wajja mu inbox yo n'abaako bye mwogera. Era nga ne Sam obeera naye. Byammwe. Lwaki tumugamba nasalako enviiri ezo? Wali mpuddewo nga nzija nekugamba. Naye leero nkugambye. Eba byogera. Naye omu ku baabiwulirako yazze n'ayogera. Nagaa neze mbadde embeera enviiri nzirabira eri. Yazirabako. Naye kati nzirabyeko. Ne bwe twalinawo mu kubatiza abamu baaziraba. Kakati kugamba simanyi lwaki abantu abamu beesiba ku bintu ebimu. Kola buvunaanyizibwa bwo Saamu bw'aba wakusala akapata ajja kasala. Nja kasala. Naye temunja. Toteekawo mbeera. Kubanga kye mmanyi omuntu okubanga mutemu nga tolekedde awo kati Saamu ojja kubanga olaba kungu ku ye olw'okuba enviiri ziri bwe ziti. Nejjukira Saamu alina byakola era alina n'endowooza ze. Jeremiah komaawo bajja gamba owolereza. Si kuwolereza nze saala kuwolereza muntu. Era bw'onaasala akapata wano nga tuzinzize wano ng'osaza akapata. Nze nsooka okuwa ekirabo. Ondiira munda. Nze nsooka okuwa ekirabo. Kati bano abantu bajja gye ndi lwaki Saamu tumugana kati bawulire ki kye nnyinza okuddamu. Waliwo eyazze mu inbox yange. Naŋŋamba brother Sammy ogamba otya nti gye ndi mbadde nsaba ompeeko ku butabo bwe nawulidde mwogerako ku channel nga buli ne brother Kulisi kubanga nange omanyi omusajja oyo biki nemugamba mukama wange siina katabo ke ŋŋenda kuwa genda obyenoonyeze. Mwe mutambuza obutabo? Sibimanyi genda obutabo obwenoonyeze. Sisharinga kintu kyonna. Tekitegeeza mbu sibulina. Oba obulina. Bulina. Naye abantu bano ayagala ajja afune kyoyogera akizzeeyo. Mudde mu lutalo. Mudde mu lutalo muteetaaga. Anyway, kati Susan omwa magezi ki? Tumuveera tumumaliriza. Susan nga tumumaliriza. Susan bw'aba ayagala Yesu Kristo. Kuba oyogera naye. Toyogera naye. Yajjako mu inbox yange. Naye era byabuuza byakeneka. Byabuuza akeneka. Abo tubamanyi. Ebiseera ebisinga tubaleka ku bulutiki. Kyensobola okumuwa oba amagezi ag'okumuyamba. Bw'aba nga wakkiriza Yesu Kristo. Nga omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo. Toddamu lumba bantu ba Katonda. Mwenoonyeze gwe nga gwe kuba kati gwe wazudde omutuufu. Ate n'ekirala oba ozudde omutuufu guma n'oyo.
ekitamu kiwali ofumbyemu tekiba kitamutamu. Bw'obanga wali ozzeeko ewange ninkuyambako, omanyi mu busamize balina ekintu kimu, oli singa abanga yakuwa ku ddagala nelizikuyisa mu mbeera embi, tomwogerako kikyamu. Wagamba abamaama wo abataata abajajja abaakuzadde okitegedde, abaakulina situation gyakuyisizaamu ebadde enzibu, abaakuzadde mu kaseera ako abaafuuse muzaddewo, ekitegedde. Naye kitegeeza nti mba nkuzaala nimba nkuwonyezaako embeera emu, olina w'omuyisizza, nina wenkuyisizza. So bwe mba nina wenkuyisizzaako mu bulamu bwe tutambuliramu tufunamu obutakkaanya, jangu ŋŋambe. Kituufu. Naye wano ne wano nedda taata kisanyuse olw'ensonga bweti ne bweti, era ompa ensonga yo nja kuwuliriza, era ensonga yo nja gitwala ng'ekintu ekikulu. Lekeraawo okuba ng'okozesa emotion zo ku bantu. Either ojja kufundikira bakusibye, basobola okukusiba, ojja gwa kuwa obusungu obulokola abuteeke ebbali akuteeke mu kkomera. Ate muddemu ebyo omulokole oba mulokole yasibye waaki, kubanga nze bwe nvaayo ne nkwogerako mba nina obukakafu n'obujulizi obukakasa nti banna ebyenjogera biibyo. N'ebino ebyaffe eby'omwoyo bye twogerako, simanya nagenze mu geyeena, tebiina bukakafu. Era ogenda mu kooti ne bagamba katubuulire, tunnyonnyole mwasisinkanyeewa mu kifo ki, okitegedde, ku ssaawa mmeka? Pressure Mukama amusaasire. Ntontwala mu pressure gyema. Mukama amusaasire. Namulabye agamba bakutte kabaka. Okitegedde? Muye kabaka. Amateeka tegamanyi bya mwoyo ebyo byabadde ayogerako. Mbwa ya the king. Ayo mwana oyo. Jeremiah Simbula. Wero program komye wano Susan. Susan Mukama amusaasire. Njagala kutumirako abasajja nga mmaliriza. Njagala kutumirako abasajja abakoze obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abataata. Mukama bampeera omukisa bambi, mwebale kuyimirira, mwebale kulabira abaana bammwe, mwebale kulabira bakyala bammwe, era mwebale kukola ekyo kyemulaba nga kyekituufu eri obulamu bw'abantu bammwe. N'okwebaza abantu bonna mu nsi yonna abavaayo okubuulira enjiri ng'eva ku mitima gyabwe, nga teva mu lisaaki wabula nga eva mu mitima gyabwe. Ekyo Mukama kyabawadde nga bandyagadde bakigabaneko nabaki n'abalala. Ne nnyongera okwebaza abavuddeyo, naddala abasumba abamu abavuddeyo ku nsonga z'ebisiyaga n'ebintu ebirala, wadde sitaani kyayagala mukole, mubeere nga mukiwadde topiki ennene kisobole okuboominga. Nzikiriza nti senaliyo eno weegendera weenaaviirawo bweti mujja kuba mulina bye mulabisizza. Nammwe abavuddeyo okuba nga mwogera amazima, abasumba bonna manyi waliwo abasumba besikwatagana nabo, ne ku nsonga eyo nkwatagana nabo. Nange waliwo. Awo tuba tukkaanya kimu, kubanga tetuvumirira muntu, tuvumirira guze. Sajja yabuuza ekibuuzo ekiri very crucial, very crucial. Tontwala yeeyo naye ekisooka byonna bw'oba ng'oli musumba nga wayitibwa, lwaki mu kanisa ekyo temukyogerako? Ne ku TV zo, ne ku TV zo tokyogerako, ne ku radio. Era wano tugenda okulabira abantu abali mu muze bangi. Singa Mukama atuyamba bwenaga kati kansindike bamalayika bange basooke beere kasasiro bamujje mu ggwanga, tuyinza obutasigaza abantu beekwese. Naye nja kwebaza bambi mwenna abavuddeyo, ba YouTuber,
abatiktoka, abasumba, mwenna n'abaweereza mwenna ab'enjawulo mu nsi yonna nga muvuddeyo okuvumirira omuze ogwo nti mubi. Mwenna Mukama batuweera omukisa, mwebale okukola omulimu ogwo. Mukama bawa omukisa, mweraba. Susan, sikulabangako face to face. Naye nali njogeddeko naawe mulundi ogutali gumu oba ebiri oba esatu. Waliwo we twayogerera, so nyinza okuba sikumanyi nnyo era obulamu bwo sibumanyi nnyo. Your personal life I don't know. Naye ate obulamu obwa nalaba ono nenjogera naye nengendako ewoono nyinza oba mmanyiiko akatono. So nja kukusaba wenda ate nemwini newankubiranga ne tunyumya ne twogera nakugambanga kino kye ngenda okuddamu. Abantu bonna boogenzeeko bafuneko bye boogera, weenoonyeze Katonda nga ggwe. Kwanza wempulira audio ekikutawaanya, disappointments ze zikutawaanya. Oyinza okuba wagenda eno ng'osuubira kino otero naakola kino, n'ogenda eno naakola kino, naakola kino, kalino naakola kino. Kyolaba obyogerako. Abyogeza busungu. N'obyogeza obusungu. Ne disappointment evaawa? Kwesiga mwana wa muntu. Kibi nnyo. So wojja wa Jeremiah byayogera okufuna ng'olina kyofunnyemu kyagamba, kitwale. Ogende wooli twala, ogende kyenkakasa bonna bwe wayogeddeko omu. Ebbanga lye wanyumya nabo balina kye baakuyambako. Maybe kye baakusenvulako nti n'ova ku point A n'odda ku B. So nsuubira tutereezeemu awo. Ate kino nkisindikira mwenna munoonye Katonda wammwe. Mubafuneko buli bonna, simaa mukyala wa Katonda, simaa musajja wa Katonda. Bafuneko information ekuyamba. Nye tobafuula Katonda. Tobeesigisa bulamu bwo. Tobeesigisa bulamu bwo. Obulamu bwo bubwo nga ggwe. Njako katono kobafunyeeko, genda naako, togenda na byonna. Gwe weesigisa obulamu bwo. Mu kisenge byakola tobimanyi. Tumanyi byakola. So weesige Katonda, ojja kutereera muganda wange. Nze Samike era sikuyinaako nze buzibu. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.